okukakasa abeesimbyewo kutandise ku ssaawa 3 ez'okumakya ku ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda wano mu Kampala. Bano beesimbyewo kukiikirira abo abalina obulemu ku mibiri gyabwe. Abamu betwogeddeko nabo babadde basanyufu ddala era ne batutegeeza ebyo bye bagenda okutandikirako amangu ddala nga bakayingira Paalamenti. Safia Nalulengo ono yabadde akiikirira abakyala mu ggwanga lyonna abalina obulemu mu Paalamenti agamba nti bingi byakoze era nga ne ku mulundi guno wakutandikira ku ebyo ebikyabasoomooza. Njagala nnyo mbasomese etteeka lino erya Public Finance and Management Act n'obukulu obulirimu naawe kennyini nga ne Munnayuganda oteekwa oddimanya. Ye Florence Nayiga nga yaliko minisita w'abalina obulemu era nga naye yeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala alonze akabonero ka leediyo ekintu kyagamba nti wakutuusa eddoboozi ku bantu. Ono yeesimbyewo ku bwa Namunigina. Kakati ffe twagala nti amateeka gano ge tukoze amalungi ennyo. Nange bwe naabeera nja kwongera okulaba nti amateeka agakolebwa ensonga zaffe zibeeramu mu bujjuvu. Abalala basunsuddwamu olwaleero kuliko Helen Assam, William Nokrachi nga bano batubuulidde nti bakyasanga okusoomoozebwa mu mulimu gwabwe olw'abantu be bakiikirira okubeera n'obulemu obw'enjawulo. They normally leave out disabled people, and yet government policies are very clear, talk about inclusive. We have different categories of disabilities. You are going to meet the physical, you are going to meet the deaf, you are going to meet the blind, and each of them have different needs. So as a leader, you have to see how you can look at it. Bajja kusooka bakole programu tusobole okufuna campaign programu yaabwe n'oluvannyuma batandike campaign amangu ddala nga amaze okutuwa programu yaabwe nga banatandika tujja bawabula. Enkya abantu abalala bagwa mu kkowe lino basuubirwa okusunsulwamu. Peter Muwesi, NTV Akawungezi.